muganda wange ali ku Simon TV njagala kuwagaliwo katikati. Batutegekedde awantu wano wanene bulungi wayinza okutumala. Era waliwo tents nyingi nnyo n'entebe nnyingi. So si wabi okutwaliza ate nga wakyalinako space. Ogiraba space eyo simbi. Wabula kati ekiriwo kiri bwe kiti. Olaba embeera eri awo tulinawo endongo za mirundi ebiri. Tulinawo endongo eri ku mmotoka. Tulinawo n'endongo gye baggyeko ebidongo ebiri wansi. Bafoot soldier n'abantu ba bulijjo bagamba ebidongo bino ebiri wansi. Ani Mpuuga yasasudde ebidongo bino ebiri wansi. Ebisooseewo baabana bagamba ebya Mpuuga bigende Bobi Wine tajja kubyogererako. So ke kacyankala n'akali wano abaana bacyankalanye bagamba ebidongo bya Mpuuga tebigenda kukola wano. Okitegedde bulungi ebidongo bya Mpuuga Bobi Wine tajja kubyogererako. So ntambuliza post eno ojimpeere gwe kikwatako. Waliwo abali mu lumbe nga tebamanyi kiri wano sofa saawa zino. Neyanza post zonna zigenda okuddako zigenda kuba zeetooloolera ku kino. Naye ng'ekifo si kibi sofa bategekedde kigazi bulungi n'ebintu birala bingi. Era batandise okuleeta abasirikale mpola. Twaga katuwezezaawo abasirikale nga abako bazze ndowooza kukuuma ddembe nga bw'omanyi mpola. So ye embeera gye tulimu wano we bategekedde. Aboolaba kyekyo ekigenda mu maaso wali eri ku lumbe e Masaka Kaddugala ku lumbe lw'omugenzi Honorable Muhammad Segirinyago mukwano gwange ali eyampuliriza. Akavuyo keyongeddemu kogwo mukwano gwange nga wookalabya ebintu si birungi n'akamu n'akeddagala oluvannyuma lwa Muhammad lwa Mpuuga okubanga bamugobyezza ebidongo. Kiteebereza nti n'ebidongo ebibadde batadde ku kisaawe Mpuuga yabiguze. Kati ba foot soldiers ako n'abantu b'okukyalo bagamba Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kubanga ayogerera ku bizindaalo ebyo, tagenda kwogerera ku mizindaalo gyabwe, bo beegulidde egyabwe era Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda okubanga ayogererako. Era gino bagimugobyezza bagamba nti give mu kisaawe. Era we twogerera poliisi eyingiddewo, ab'amateeka bayingiddewo, akavuyo kagenda mu maaso n'okubanga kawerawera keyongedde. Era Mpuuga asobeddwa ewaka ne mu kibira gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Gw'omukwano gwange gy'oli gy'osinzira kulowooza ki ku mbeera eno? Kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kosinza okuba nga otuwuliriza. Gw'omukwano gwange osinza okuba nga otulaba wabula gwagala otweyungako ate n'atweyungako nga obedda owulira buwulizi olaba bulabi. Genda wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo tufollowinga, ojja kuba ogoberera buli kimu ekigenda mu maaso kubanga tugenda kuba nga tuba updates zonna ezigenda mu maaso ku lumbe lw'omugenzi Honorable Muhammad Segirinya. Jjukira leero wagenda okuba nga awummuzibwa. Leero we tumukubako eriiso evvannyuma gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Leero waasemba okulabikako ku nsi gw'omukwano gwange ali eyo. Kaakati akavuyo kafuuse akavuyo, okusikaŋŋana omuguwa kulinga okusikaŋŋana omuguwa. Olumbe lufuuse olumbe gwe mukwano gwange. Kiki olowooza? Janguko mu comment section obeereko nekyotugambayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mweraba.